tusala ebiganye wakati awo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atugattirawo atereko rahma ye ebiganye aberenga atusonyiwa yetukoze mu bukakafu bw'okubikola era tumusaba ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala aberenga asiima kyetukoze ate atuweemu omuseera mukyo. Twebaza imaamu waffe atusomesezza n'atujjukiza ku nsonga ya salaamu. Okutuba ebaddemu ensonga enkulu ya nsonga ya salaamu, okutoola salaamu nga tutolera bannaffe salaamu. Salaamu si yabalamu bokka, salaamu ekola ku ggwe nange nga tukyayogera, salaamu ekola ku muntu ng'afudde, salaamu ejja kusigala ng'ekola nga bwe yakola. Adamu yagitolera malayika, ne batulagira naffe tubeere nga tugitolera bannaffe. Imaamu ategeeza natugamba nti tugitoole hatta ne bwoba otuuse mu njuyo oba mulimu alimu oba temulimu alimu kola ki? Toola salaamu. Bw'ozimba ennyumba si yo wekka, mulimu ebitonde bingi nnyo ebiri mu njuyo wadde ng'omanyi osulamu bw'omu. Muyinza okubaamu malayika ezirimu, muyinza okubaamu amajini agalimu, muyinza okubaamu ebitonde bingi by'otamanyi. Bwe toola salaamu empeera zaayo ojja kuzifuna. Bakategereka basiraamu, omulimu gwe bagambye gwe toola ki? Salaamu. Hatta ne bw'obanga ogenze ku kabbuli nga munno yafa mutolere ki? Salaamu. Kati kigambo salaamu kikulu nnyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam etusomesa hadisi imaamu gyatubuulidde ng'ababuuza nti abange mwandiyagadde okubeera nga mwagalana, n'atuwa eddagala ly'okwagalana n'atugamba atya? Ifshu salaamu bainakum, mutolaganire wakati wammwe wabeewo ki? Salaamu. Bwe munaakola ekikolwa ekyo eky'okwewa salaamu mujja kubeera nga mukola ki? Mwagalana. Naye kyabulabe nnyo okuteekawo embeera gwetakuweesa salaamu oba obutawa banno ki? Salaamu bw'oba togimpadde n'ompitako, kiina kye kiraga ng'omusiraamu wakati wange naawe. Imma olina obusungu gye ndi, olina obukyayi gye ndi, oba nze nnyina obukyayi gy'oli. Ne ndeeta enniya yange nti ne salaamu yo sijja kukola ki? Kugiddamu. Naye bwe sigiddamu wadde waliwo obusungu wakati wange naawe, guba musango gye ndi, nze aganya ogiddamu. Bw'oba togintoledde si kibi, kale genda bugenzi. Naye bwe mmala okuwulira ng'ekuvuddemu nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, neŋŋaana okugiddamu, liba lifuuse ebbanja ku mabanja g'ommanja oba genkubanja ng'oganya ogiddamu. Naye mu ffenna Allah atusaasire atusonyiwe. Allahumma amin. Mulimu gwogamba nti oyo sikyaddamu kumuwa salaamu. Mulimu ne gubatolera salaamu nga wakawe n'agamba tontolera salaamu zo. Ate nga mukazi we yakyogedde oba bbaawe yakyogera. Amakulu ki kyategeeza? Tayagala mirembe wakati wo naye. Ate nga wamu n'ekyo akawunga tewali, ayina kasaba ayina kasaba ggwe, naye ng'akakwatagana n'emirembe waka. Bangi muffe nga salaamu waka zaavaawo, waliwo ebigambo ebitategeerekeka ggwe. Why? Ono abantu bali mu mbeera efaanagana bati amaloboozi agali ewaka, naye ng'omusiraamu wenna wandibadde okubirizibwa eddoboozi eryandisose wakaawo ng'ovaawo obanga wakatuukawo obeere ng'otandika naki? Si musango gwo ggwe kugitoola oli naagana ogiddamu, naye ekikulu ggwe ogitodde. Mulimu alayira nti oyo nagimuggyako ninda bulinzi kiyama Allah yalisalawo atulamule. Alina kye yamukola nga kinene bulungi, nawulira ku mutima tekikola ki? Buli wamulaba akijjukira, n'agamba oyo ye nagimuggyako ninda bulinzi Allah yalitulamula wakati wange naye. Weeterezetereze ogezeeko ekuzaawo ki? Salaamu. Kubanga yegenda okuleeta enkolagana wakati wammwe, ono yabadde atabuse naawe, naawe okutabuka naye. Kale at least bw'olemerera ogimutolera bw'aba agitodde gwe gikole ki? Giddemu.
era mulimu ebirayiro ebifu nti oyo namulayirira siyinza kugiddamu salaamu ye ekirayiro ekyo bw'okisazaamu tofuna musango kulwaki woosalizaamu ekyo oba ozze buzzi ku layini obadde wabuze kati okomyewo n'odda kuki ku layini naye nga nkakasa kubali wano mwenna buli omwali n'agagamba nti eyoyo sigiddamu kubali wano Allah yalimanya kyalitulamula tosindikanga ensonga ku mmeeza eri mmeeza nnene nnyo ate tomanyi bigiriko oyinza okuba wamunyiigira naye ngaokunyiigaako kulina ensonga wakati wo naye nga gwe wafuuka ekizibu gyali kati tolayiranga kuleeta niyo eyo ensonga n'ozisindika kuki ku mmeeza ennene esembayo ti Allah yalimanya yalitulamula ayinza okukulamula mulamula gyokola ki gyotasuubira kati ffenna buli omu yeewumbewumbe yeekuŋŋanye tubeere nga tweddako salaamu tuzitereeze. Imaamu atukubiriza n'atugamba ekimu ku kigenda okuleeta enkolagana wakati waffe wakati wange naawe wakati wa mulabewo naawe ensonga enkulu kiki salaamu tojja kuwangala bw'omu ku nsi abantu bangi buli omu ayagala munnaave ku nsi oyagala okomewo waka nga mukyala we osanga yagenze mbuyanobye wamukyawa nnyo toyagala nakumulabako ate naye ayinza okuba nga tayagala odde oba ofiirayo tayagala okomewo gwe tolaba nga kikwetaagisa akomewo kubanga kawunga bwe kaggwawo okuba essimu olina wogikuba oyagala aveewo baleme kudda naye bwonaatuuka okwagala kawunga ate kanava mu bire ne kagwa kati teekawo embeera eraga nti akawunga kakyetaagisa okakkane oveeyo gy'obadde togenda kumuviira ate toyagala akomewo ate wooli wuwe kati bizo oba okisindika ku minzaani eri golaba kijja nti Allah yalitulamula ng'osula wuwe ate tovudde wa toyagala afiireyo omanye ebinaddirira nga amaze okufa toyagala akawunga kakati wakati mu byonna tubeeremu obusaasizi salaamu kyekimu ku bifijja okuleeta obusaasizi wakati waffe n'okuteekawo embeera eraga okwagalana. Imaamu byatukubiriza bw'oba wazereeti kale era kale olina kokoze ki kogenze nako ejjuma tekusaze seka n'abatunakuwaza beddeko ekizibu kiri kimu ejjuma kwe kusala n'ogamba nti abadde agamba biki omusajja yanyiiza mutandikire wa yajja kukutandika akuwa essalaamu entandiko ejja kuba ekoze ki entandiko erabise ate era kyabulabe nnyo naawe kenyini toteekawo mbeera eraga nti salaamu tebakuwa buli lwosisinkana omusajja onyiiza munyiize buli omwogera ekigambo kyogamba nti oteekawo kikola ki kiraga nti anze wenasibira oba tombuuza kola ki lekayo embeera eyo naffe ate tetugiteeka mu bulamu bwaffe kubanga buli omu alina ekimunyiiza nyinza okukuwa salaamu naye nga ku mutima teriiko nsigadde mu butuufu nange wakategeeka okunyiiga kubaawo naye ate wabaawo era n'ensonga ekola ki ekomyawo omuntu nogamba nali namunyiigira ng'ensonga nazisindika eri Allah naye kale baako bwokolimira nti kale okole ki okomewo atasonyiwa si mulungi wadde nga nyiiza ate yasinga obubi munabwawula obugambo obwo atasonyiwa naye anyiiza yasinga obubi gwe tomanyi binyiiza ogenda okikola muno tomanyi binyiiza kati oba okitegedde oyagala bakolere batya nga bamunyiizizza naye naawe wasonyiwa beera n'ekisa gwogenda okusinga okufuna empeera ennyingi kulwaki anti ejjana gyeri yamaggwa yakusokola busokozi eringa mucungwa guno guli mumaggwa mucungwa nga gwamyuse edda ffe twalina obunanansi naye nga seruganda bulina amaggwa amayitirivu bukuta akabira naye okujjayo enanansi wali emirimu gyokolaawo okujjayo enanansi gyekakoma okuba ewazibu n'obwomi bwako naye okajjayo taabu nejjana bweto bweri erina amalobo agali ku duniya kuno. Allahu akbar. naye ogatetenkanya oyitewo ogisokolemu bw'otaweerwa oyinza okukola ki ekulemerawo kati wakati tetenkanya omukono oguyise mu maggwa ago ononye omucungwa we guli wali ejjana mu butuufu oteekwa okunyiizibwa banyiiza nabbi naye ate ggwe
bwabanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yanyizibwa naye ate gwe nange bamukubako malayika egamba nti ono bano abali wano bako kyoyogera akasenyi tukazingeko kano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ati mubaleke obuli awo ku migongo gyabwe kunavaako abaki abanategeera Allah abajja okusinza Allah mu bukakafu okumusinza. Bano bo tebategedde bankubye buki bankubye bukubi bamukuba ssebo engato nejjulamu omusaayi n'amannya agamu ne bagakola ki ne bagajjamu naye n'abasabira edduwa. Mubaleke ku migongo gyabwe oba oli awo kunavaako abanaategeera bano kye bakoze. Bano balina kye bakoze naye oba oli abwe banaazaala abaana banaabamu ewuzu ne bategeera bano kye baakola bo ne batereera butereezi ne mulabewo mutwalireko mu kifaananyi ekyo nti tomanyi oba oli awo ayinza okuzaala abalamulamu okusinga ku ye. Oba kategerekese mulabewo ayinza okuvaamu abanaaba ab'omugaso gy'oli olunaku lw'enkya. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza mu hadisi emu amakulu gaayo n'atugamba nti bw'obanga yagala nnyo naye tokola ki okwagalako toyagalanga ennyo n'oggwayo n'okukyawa nakwo kufaanane kutya okunkyawankyawa naye baako wona ntandikira nga oyagala okudda bw'onaazibawo ojja kubulawo dda ate nga weetagisa mbeewo tozibaawo wonna. Ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam byalimu ebyokuyiga bingi nnyo. Yagamba habibaka yagala gw'oyagala hawuna ma naye werekereyoko akantu ti musajja nga tumukyaye ne tutuuka ku kisembayo bwe tunaaba tumwetaaga tugenda kuyitirawa. Obutamenyeka nnyo mu ssaawa y'okudda werekeremu akakola ki wonaayitira naawe ayagala nnyo 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 mukazi wo mwagale nnyo naye werekeremu nti bwali wagala akambe ngenda kukola ntya ekiro ako kerekeremu. Temunamuwulira wano abalajja n'ennaku zino yayagala nnyo mukazi we naayita waalaga n'ekyapa n'akissa mu mannya gaani ga mukazi we. Ennaku zino ali mu kulaajana ate amuwa ekyapa kye kyani ku babiri zirize ekyapa kyani ku babiri kiba kyani bweyamwagala nnyo n'ateeka ekyapa mu mannya ge. Kati singa yalekawo ka buleeki kale ku kyapa naye beteekako babiri kitegeeza ndibaddeko naki n'omugabo naye mbu yayita waalaga n'aziba mbu amaaso ate kati alaga nti ekyapa akyagala nonaamugamba nti nange nkulina luli wali mulamu kati oli mulalu oba luli byonna wali obiri. Kati embeera eyo yagala gw'oyagala naye werekere mwaka ki akanakuzza ng'oweta kyebagamba nti bwoba ogoba musajja munno leka mwezi kuzza ayinza okutukira neyeefuula ebintu nebikyukamu. Kati bwe gaba amaanyi gakuweddemu oyinza okukomekkereza wallahi nga gakuzza tegaliimu niwekanga nga ojulukuse musajja akugyeko omutwe nga tegwa mutute nga kaguddeyo. Ebigambo ebyo byebyo mubiwulire oba bwonadduka neweemalamu oleetanga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaawe akyawa bwona akyawa neweemalamu omanyanga ekinaddako nti kituufu namukyawa era yali mubi nnyo naye ate nazaalayo omwana ngenda kukola ntya bamulamu bonna naleka mbavumye ne bataata bonna naleka mbavumye naye ate embaga y'omwana bwe siibeeko ku mukolo omwana yeegayirira maama abeere ku mbaga ye ogenda kutandikirawa? Balamu tebakyalina we bakutandikira, bataata tebalina we bakutandikira. Akwagala aliyo yekka gw'oyagala naawe aliyo ogu mwana we yekka ate yalina anaava ku kidaala akwanirize ku nnyonjo. Kale werekeremu oba nakutandikira okukwaniriza kale at least eddakiika zonaamala ku mukolo nga totaddewo mbeereraga naku namaziga oba bitegerekese ojja kubibulemu evuunuliranga ebimu byakuvunula nga oddayo waka
tibabadde bategeeza ki bwe mubeera basatu nga mufunamu ansegi nga mugenda naki neeyo nti ne bwe nali mukyayi ennyo okutuuka ku ddala lino kyetaaga nziririzeemu. bwona mukyayira ddala gonaamanya ate bwona mwagalira ddala n'oggwayo gonakola ki gonaamanya. naye bagambye nabi saa salama agambye bw'oba oyagala werekereyo kagaapu ng'abapima butto teriyo kidomola kijjula bapima ne balekamu ettengetenge liita 2 nti 2 nga tekijjudde kiba kijjudde wadde ku maaso kiba kiganye tekijjudde naye kiba kijjudde mu mateeka liita ziba meka 2 kati kagaapu ako kasipeesa ako kakulu imma oyinza okwongerako ojjuze okole nejjeeke oyinza okitwalirawo nga bwe kijjula oba bitegerekese basiraamu. ekiddirira ekisembayo mukadde waffe Musa abadde akola mu tawuni omwo yafudde ne bamuziika olunaku lwajjo. omusajja omadde mumanyi omusajja abadde musajja muwanvu aluddemu nnyo mu tawuni omwo yavugako ku kigaali emyaka gyedda ati abadde akola entamu seppiki buntuntu obwo buti obwo bumasu biki adde musajja mu tawuni omwo. saba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. Allahumma amin. musajja oyo aludde nga mulwadde era Sheikh Nkata Allah amusaasire ye yamusose okufa naye ate yomu kubadde bamusondera ssente abeere nga ajjanjabwa mu muzikiti omwo mu tawuni awo Mityana. naye ebyamagero bya Allah abadde asonda ssente ng'asondera omulwadde ate omulamu ye yasoose omulwadde okufa. naye oluvannyuma ate naye nakola ki naye yafudde. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bombi Allah abeere nga abasaasira abasonyiwe ebyo ebiganye ng'abatonde mu bulamu bw'ensi byebakoze nga birungi nga babinoonyamu Allah abasiime. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asinzire ku byebakoze ebitonotono ebyo abeere nga abasiima abasonyiwe ebiganye. Allahumma amin. kitegeeza ki mukyo nti naawe oyinza okuba oli mulamu nga munno omulwadde golese waka ne bamuddiza amawulire nti Sseruganda takoze eki takomyewo n'okuziika kwa nkya naye ng'oli mulamu ate ng'omulwadde yasigadde ng'akyali mulamu wakati mu bulwadde bwe ayinza n'okuwona nno ng'ofudde naye nga kobadde omulamu abadde muyi nga golina omulabirira. nabwe ekyo ebintu ebyo byagala kwetegereza. Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza agamba nti azizun hakim ayina obuyinza ku buli nsonga yonna ate ateeka ekintu mu kifo ekituufu. naye wakati mu kufa kw'abaganda baffe abatugendako Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. yakola okufa n'obulamu nga kyanoonyamu ggwe nange kubeera nga twetereeza ani agenda okulongoosa olwaliro obwo bokyali mulamu olina akadde akalongoosa ku mirimu gyo. enkya bonaaziika bonaava mu kuziika olina akadde akagenda okwetereeza. naye bangi muffe wallahi nga tetufunyeemu mu kugenda kw'abannaffe ng'olabanga abadde eyafudde gwe waziise yabadde asaanidde yennyini okufa ate nga gwe tonnatuuka olina kuziika buziisi. bw'oliwo okukola ki kuziika buziisi naye nga kkiriza nga bwezoziika ne banna okusaasira bakuyambe balina kukola ki kukuziika. nti mutuufu omusajja abadde aziika nnyo ekyebbeeyi kye tulina okumuwa tetuyinza butamuziika. siyinza butamuziika ko omusajja abadde muziisi. simanye ebigambo tubiwulira bwe biba bwe bityo kkiriza nga bwe bituuse ku bannaffe naffe bijja kututuukako. naye ekizibu si kufaako si kufa kwona afudde wabula ofudde otya bwe wali ensonga awo enzibuzibwawo yeetaaga okutereeza. biki bye bagenda okwogerako ng'omaze okufa tolabanga byogera ku banno naawe byennyini by'oyitamu bye bisaanidde okubeera nga bakwogerako. n'owayiriza omusajja ng'afudde takyasobola kwerwanako n'omwogerako ekigambo nga kinene kigenda okumala okufuluma kimaze okusansaana naawe neweebuuza nti ani yakyogedde ng'ate gwe wakitandise oba kitegerekeka. naye kinyuma nnyo bakwogerako kye bagwogerako nga kyekiki
era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba muyitirizenga nnyo okwogera ku birungi by'abafu bammwe. Lwaki? Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okusinzira ku kigambo ky'omwogeddeko n'amusaako okusaasira kwe. Naye gwe ng'ogenda kunoonyayo damage zokka okkirizanga ng'ofulumya damage ku muntu eyafa nti naawe kennyini gye bateeka okukola ki? Okufaako nti wano gundi bwe yafa yagamba bwati ne bwati ne bwati nga naye abadde bwati. Kagenda kuzitowa nnyo kubanga buliba bujulizi obw'omulamu ono asigadde gobadde owangala naye ku nsi bwagenda okuwaako nga tokyasobola kwerwanako nga balina kuteeka buteesi mu nkola kiki kyabayogedde. Wakati mu byonna Allah atugezesa n'obulamu nti ffe tukyali balamu naye ng'essaawa yonna naffe tukola ki? Tugenda. Ekizibu si kyakugenda kuba tujja kgenda naye kakikoositudde kogenda nako omugugu gwo gulimu ki? Kebera mu kaveera kolabe ki ekirimu. Olwaleero mulimu emirimu gye tuyisaako amaaso naye nga wallahi baganda baffe bangi bagisobola, abantu baffe bangi bagisobola era nga bagikozeeko. Abantu basiiba ensiiba za sunna, abantu balina obudde obusoma Qur'an, abantu balina obudde obuwaayo nga kyabafunye awaayo nawe nogamba nti ye omusajja ono ddala n'omutya. Abantu bakola obuntu obwo butono naye tomanya Allah subhanahu wa ta'ala kuki kwagenda okusinza okuwejjana. Ebyafaayo babitusomera wano tufunemu ebyokuyiga. Towulirangako gwe bagamba nti yayingira ejjana ku lwambwa nga Allah yamusaasira agenda okumuwa ejjana naye ku lwaki? Mubimu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatunulira mu buwangaazi bwe ekyamukwata omubabiro yali ki? Mbwa. Eyiyo neyange egenda kuyita kuki? Olinayo ke wenyumirizaamu nti kano nakakola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nasanga embuzi ya mulirwana omuguwa gugikutte nga wallahi bwetaba ntaanya eteekwa buteesi kufa kuba mulirwana okimanyi taliiyo ate gwoliwo. Embuzi yezingiridde omuguwa guli ku mugulu egudde eri n'olulimi luvuddeyo bagamba sina gagikwatako. Oyinza okuba bakagikwatako ne bagamba gwogisse n'osigala ng'ogenda ku luzzi n'okomawo ng'efudde. Wallahi oyinza naawe okukkiriza nti mutuufu nagiyiseeko ng'eri bubi naye neteebereza nkole bwe nti obwongo ne bukwegaana n'omutima ne gulwala olwokuba nayibawo yakunyiiza n'ogireka nefa naawe nova ng'okkiriza nti oba efa efe. Akawungeezi n'owanika emikono mwenna mwagala jjana. Tomanyi nti kiri ekitonde kirina obulamu nga ggwe. Batugambye ow'embwa Allah yasanyuka ku kikolwa kye yakola embwa ng'efe ennyonta n'agiwa amazzi Allah n'asiima omulimu gwe yakola ng'ejja naye kweri n'amusaasira ng'ayisizza ku ki? Ku nsonga tugiyita ennafu oba yali amaanyi? Eringa ennafu. Mutegere y'amangu eringa ennafu. Allah juu yatugezeseza tawadde tugenzeko ye wa daadi waggulu eyo yasemayo septiki naye yagwamu embwa. Allahu akbar. Okukkamu omusajja twasanze neyimba yateddemu eddaala amadaala 2 naye ng'emulemeddemu futi nga 15 kinnya kiwanvu kiri eyo egezagezezaako n'ebirimu ne baneyimba ne bagwamu essuubi. Nanyini mbwa tetumutegeera embwa egudde mu ttanka ne nanyini septiki ayina ye niya 2 mu kinnya kye mweri si kirungi ebeeremu befiiremu. Ffe kennyini okukka mu kinnya embwa tukola ki? Tugitya. Mukwekazakaza ennyo waddewo omuvubuka nagamba nti nja kukkayo naye munyambiku nakkayo n'agiterekanya agise mu kutiya negaana okugendamu. Twabadde waggulu ngulabanga entonotono naye nga ssebo y'amaanyi kofi kati tugenda kukola tutya paka Allah yatuwadde omu n'ayita ekirowoozo nti atukuba embaawo ku miti tugiteekemu emiti tukuleko obuki obudindo obuli awe n'afuna amaanyi agalinnyo akono ssebo katute essaawa nga emu n'ekitundu ngateteeka yaffe tugigyemu tutya omwana bwakka yagitega omuguwa ate siye atyo muluma n'agigezamu omuguwa. Allah akbar. Mirimu gyabadde waggulu awo. Tolina bw'okubira simu nti ani amanyi nannyiniyo.
neiba agamba nti abo mugijjayo mugimpe nange nayagala ddembwa naye nga n'okugijjayo naye yamulemeddemu. Allahu akbar. Allah paka lyatuwadde ekigezo ekirowoozo ne tukola akadaala ne tuteekako obudinda. Allah n'atusaasira n'egenda ebuuka n'erinnyako. Yalinnyeko nejja mpola mpola ne tuvaawo twagenza okulaba ekola ki naye ng'emirimu egiri awo. Allahu akbar. Olunaku lwajjo Allah n'atusaasira n'evaamu. Teyazze mabega nayo yakutambudde butamuziniza paka wabuwaayo. Wakati mu kigezo emazeemu ennaku ndooza nga 4. Naye nga n'essuubi ligiweddemu esigaza kukola ki? Era twasole tuva tugende tukola akadaala n'ekaaba ng'eringa ekaaba ng'omuntu. Era bandooza essuubi yabataasa liweddewo bagenze. Allahu akbar. Kati wakati mu byonna kiki? Saasiranga nnyo ebitonde bye biri mu nsi. Tomanya Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira kwagenda kuyisa ku ki? Bakategeeka basiraamu. Ejja naayo gy'osuubira okukola nga ogikolerera teri mu swala mwokka. Ene swala tteeka Allah yatulagira tukole ki? Naye mulimu emirimu emirungi nga gya bwannakyewa tuteekwa kugikola mu nsi mwe tuli. Nga koyina n'okusinza nti ayi Allah. Gwosobola okuwayo nti ayi Allah nsaala nnyo eswala nga bwagiragira. Ne hijja ngikoze ayi Allah nkolera bw'oti. Obulimu obwo bwannakyewa obwo bwe buliko ensonga enkulu. Koyina okuwaayo gambe nti ayi Allah wadde nayiba tetukolagana naye embuzi yeefa. Ayi Allah sina kyakukola kangitaase lillah. Ayi Allah gona nsiima. Nosoma bismillah. Oba akusanze akusange naye nga kyobadde onoonya ekiri mu nafusi yo kumutaasa oba kutaasa kitonde kino. Naye abantu bangi asanga muntu na muntu wallahi nakwongerako ettafaali. Baŋŋambye akabenje akagudde awo jjo wano ku Sekukulu. Abaagwa akabenje ate be basooka okubba ate abalamu nga be babba abagenda okufa. Somera basaitwani emmotoka yonna bagitabaala tebaagala kulekwa limutto gutali mukeberemu. Tebakeberamu nti bakuterekera esente zo abala tebazibba. Wabula buli asooka okutuuka ayagala nnyo yaba asooka okukebera mu ki? Alabe wuwe wali 10. Subhanallah. Banga musajja abadde ava kutunda bumwanyi bwe wakagaali wakuno obusente babututte. Ali bubi ate bamubbye. Kati oyinza okukuwa 10 ku ddwaliro. Oli bubi oli musaawa ya bulabi yakufa. Era abasinga obungi bangambye baafa kubali awo babali 7. Nza kwawonako nga 2 3 abalala ne bafa ate nga bababbye. Kati gwe sente zo z'otutte mali y'omufu ono olwo wapakasizza nnyo wakoze nnyo. Bwe wegenda weebuzabuzamu ebibuuzo mbuuza akabenje olugwa ntuukira mu ki? Mu nsawo. Omuntu bwa tulinayo tuzimba ku kkubo musajja basi ne bagamu ngayo genda okukola akabenje naye omukubazimbi tubadde tugaggawadde. La ilaha illallah. Basi yakyankalanamu n'agamba tubadde tugaggawadde. Ayina essuubi wakiri ez'obupota tebamuwa basi egwa agenda apakasize mu nsawo za banne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oyo aba yategedde nti okufa gye kuli. Mufo ky'okutaasa abagenda okufuna obuzibu oba abafunye ekizibu yali mu mbeera yakupakasa ate n'avayo nga yenyumya nga bwapakasizza olw'okuba si yabasudde. Sente ezo ziba zifuuse halaali. Allahu akbar. Basiraamu buli omu twetereeze okufa kwa bannaffe bye tugenze tuziika kutufuukira ekyokuyiga kuba naffe tugenda kukola ki? Kufa. Baako kyofunamu abalungi bwe baba bagenda n'ababi nga bagenda gwe tolina kyofunyeemu kugwa asigadde ng'oli mulamu. Mu mboozi gy'owangaaliramu ne banno nga muva okuziika tolina kyowuliramuuko nti ono ng'alabye okufa kwe ng'agenze bubi nti ate okusinza ku wundi byamwogeddeko nange byemmanyi babyendabye. Alhamdulillah. Era omulenzi omu mutamiivu wakuno yagambye bwe twagenda okuziika Sheeka alina kye yeewuunya teyalaba ku mubbi nga ababbi balinga bonna abasiramusi jo kukusa jo twadde tunywa naye okukuwa. Teyalaba ku mubbi ng'oyinza okugamba ababbi bonna balinga mu mityana abaali bavuddemu.
tebalina gwe babba n'omu naye bwe yabadde ayogera yagamba ekintu kino kirabika ndowooza embeera gy'oba weeyisaamu wano yereeta n'abaziisi bwe baba bafaanagana baagala okufaanagana n'embeera gy'obadde otambuliramu yabadde mutamiivu oba munamu kyabajjiddemu oba okirowolereza kale oba tobadde tonakirowooza kizeeko emabega olabe kyayogedde oba kyajjo entambula yo mu bulamu bwo eyinza okweta abagenda okuzika nga bafaanagana n'entambula gy'obadde okola ki gy'obadde otambulamu yangambye twagenda okusima n'emiyembe egyali waggulu awo tetwagiryako n'embeera nga teraga nti ate ng'enjala ebaluma beerabirwa okubeera nga tebabaweereza emmere n'obuugi naye balinga abatawulira njala nga n'ebyokulya balinga abatakola ki abatabiraba ne kasooli nga waali n'omuliro nga gusobola okufunika ogw'obwereere kasooli nga atuuse okulya ne batamulya yayogedde ekigambo ate nange netandika okifumiitirizaako wegendereze nnyo ng'omusiraamu bwonalabanga nga balesa embizzi bwe mugenda okuziika omusiraamu nga emicomo giri ku kkubo kayinza okuba akabonero akalaga nti badde otambula mu ntambula si wadde nga bayinza okweyitiriza ne bagireeta naye olaba nti oziika omusiraamu obandireetedde embizzi ku kubaawo era n'ab'embizzi nammwe mutuyambeko omweddeko bw'oba olina munno ng'alimu olubizzibizi imma emuwoomera oba musiwaayo oba mwokiwaayo oba ng'alina ekisa atera okugulira banne tewandigulidde banne omubizzi mu ssaawa yakuziika twabaolekeddeko takisi naawe kennyini gwe bagenza okuziikirako muteekewo embeera eraga nti embizzi mugizeeyo mu busentasente obuliraanye erinaanyaawo ereme kujja wano we tugenda kukola ki erina beekosa ate nawe wallahi mukimanyi nti erina beekosa tuyita muvumbe ogenda okujokya ng'ojokyesa kasonso nono agiriisa kasonso ogenda okulaba omukono gwonna gulinga ogulimu okusoomooza balinga abagugo bakabasira byagana tuyambagane ate si waliwo obusente obulinaanye bwe tuziika mugizeeyo wa obusente obwo oba bise ekyo mutambule nayo mugireke mu katawuni munagikolako nga mukomawo naye bwesembera wano wetugenda okuziika kamayiti eri wali tuli ku kidaala evumbe liggwera mu bantu ate babuliddwako abagambako si bannaddiini baabwe tebabagambyeko si batamiivu bannaabwe tebabagambyeko si bakinjaaji tebabagambyeko kati tuli ku mbeera eraga nti oba kusoomooza oba kiki kyagala okuddamu okutereezaamuko awo bw'oba olina mukwano gwo mugambeko nti seruganda embizzi gizeeyowa gize eri mu katawuni kati goba waze kuziika ye embizzi tenaggwawo ate no bali mu kuziika ate oyagala otunda embizziyo waze kuziika waze ku bizinesi n'obulamu obwa bulijjo tebukigula embeera ze tulimu eza bulijjo ez'obuntu tezikigula buli kakuba akatwala